Jason Derulo ali mu Uganda wenjogerera essaawa eno era ng'ekyasinze okumuleeta kukyalira oba kulaba ku Zaira Baby. Simanyi oba kyempulira oba kyendaba naawe okitegeddeko munnanga ate eside eyo. Jason Derulo okubeera nga atuuse munnanga ate mu Uganda nga agenda kusisinkana munnanga ate Zaira Baby byengenda okubeera nga nkutuusaako tusooke tubiyiteeyitemuko mu maaso ate nga munnanga ate Dr. Jose Chameleone bannange alaze ettabbu eside eno babadde wakaawe nga balimu ku batatu ez'abaganda be kaakati abagenzi ate nga mutabani we Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we omukwano guli waggulu munnanga ate mu bire esayidi maaso awo byengenda okubeera nga nkutuusaako kaakati nno kansiko munnanga ate nkutegeeze simanyi oba kyendaba munnanga ate naawe kyolaba esayidi eyo. Omuyimbi Jason Derulo ali mu Uganda wenjogerera essaawa eno era ng'ekyasinze okumuleeta kukyalira oba kulaba ku Zaira Baby. Naye Zaira Baby ono ddala yaani era ali biki? Akayiri ngomba nyingiddewo. Jason Derulo ono mwenna mukimanyi bulungi nti muyimbi w'amaanyi nnyo naddala mu ggwanga eri Amerika wali n'okwetoloola ensi yonna. Era omuyimbi ono weziweredde essaawa 11 ez'olweggulo ng'ali ku kisaawe Entebbe ng'ali mu Uganda muno ku ttaka lyaffe lino. Wabula ekisinze okumuleeta kulaba ku Zaira Baby era nga wabadde ayogera mu bigambo bye agambye mbu azze Zaira Baby amuyambeko okutendeka oba okutendeka ttiimu ye ey'abadansa kubanga ttiimu ye ey'abadansa eno erinayo kye bayita competition dances wali mu ggwanga eri Amerika. Ekimuleese Zaira Baby kulaba ng'amuyambako ayigirize ttiimu ye okuzina amazina. Naye muganda bwange omanyi tekitegeeza naye nga tuvudde ku ekyo batikitooka mwenna kuno kubenga okulabula ebenga last warning. Mulekerawo okuwa kye bayita amawulire amafu kubanga bannayuganda bangi bambi batwesigira ddala naddala ffe abantu abali mu media batwesiga nti ekintu kye tuba twogera kiba kyekyo kiba oligino. Naye gwe mugenda ne mujweteeka amawulire olw'okuba mwagala likes following ne views. Amawulire ago ge mulaba mafu nga bwe mulaba oyo muvubuka alina page oyo yabipostinze mbu simanyi Jason Derulo ali mu Uganda bifu tebiriiyo bifu wefufululu wefu. Mulekerawo okuba bannayuganda amawulire amafu kubanga bambi batwesiga nti tubawo ekituufu. So si bituufu nti nga bw'owulidde munnanga ate kubibadde bitambula wali ndabye ng'olugambo olungi nnyo sinalabayoko TV station sinalabayoko radio station ng'eri munnanga ate mukwogera ku kino ekintu nti no Jason Derulo nti atuuse munnanga ate mu Uganda. So wabula nga nkwongeddeyoko omuyimbi Dr. Jose Chameleone leero abaddeko ko maka geeno akatambi kano ndabye nga kabadde kakutte munnanga ate akati ku mukutu ogwa TikTok wabula babadde balimu kuba bambi ttatu wali ez'abaganda be kakati nno abagenzi. Yeah, as you can see, I was the chosen one to do Jose Chameleone's tribute tattoos for his brothers AK and Humphrey. First thing we did is create $1 billion buy, and then we got started. Wow, such priceless moments. So we got started with Humphrey, Kajis, Mobude, and this was a very deep talk. Jose Chameleone told me about his worst fears. And we was done in a short while. Tattoos right there. Whoa. Perfecto. Perfecto, amigo. Chulo, chulo. Just know Dr. Jose Chameleone is vibes all the way. It got so emotional, man. Very emotional. He put himself together like the strong man he is. Okay. This is Humphrey. My first brother, my elder brother, who passed away recently on the 30th of March. This is our elder brother on the right hand. This is Emmanuel, the last one in my family, who passed away
on the 15th of March 2015. This is 2024, 15. These are all my March babies. So, may God bless the works of my hands, like He blessed their hands. I love it. And I'll end this by saying thank you so much, Dr. Jose Chameleone. More money, more life. Yoyo nno omuyimbi Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku muyimbi wo Dr. Jose Chameleone. Wabula nga nkongeddeyo mutabani we Abba Makasi. Abba Makasi nno ali mu kufumba munnange ate alubamu egenda kubeerako ennyimba eziweerako ddala. Era nga wali okusinziira avuddeyoko, omanyi ennaku zino munnange girlfriend we tamuva munnange ate ku lusegere. Ebiseera ebisinga tera nnyo munnange ate okulaba obutambi obw'enjawulo nga bali bonna omukwano gukyagenda mu maaso. She get her way cause of her pretty face and her body is tea. She cannot handle what I do outside, she said go and be free. I'm in the back saying Ebimu ku bifaananyi ebibadde munnange ate bikutte akati bye bino nno. Avuddeyoko wali Abba Makasi agambye nti nno leero nedda leka munnange ate bafaanizi bange mbayiwemukko bino ebifaananyi nga bw'ogezaako okulaba ekyo abadde ne girlfriend we nga bali mu kikwasaganya munnange esayidi awo osa n'ebyo ng'ali yekka nabyo bibadde bikutte akati wali munnange ate okwetooloola. So ye mwana muzi munnange ate Abba Makasi ayagala nnyo kye bayita munnange ate okulaapinga. Actually ye music we gwakola. Jjukira nti nno asinziira wali munnange ate mu America emitala w'amayanja esayidi eyo. So nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo munnange ate ku Abba Makasi. Kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obituleekere.